Nze ndowooza nti ekyamazima ffenna buli omu yakirabye nti maama yayiseewo we yabadde alina okukoma. Kuba we yayitiddewo kwe kuyingizaamu Kigongo. Alisiniya munne. Si siniya munne. Kigongo omanyi gye yava ne Museveni. Baatandikira mu UPM nga n'olutalo terunnaba. Ne batambula bonna ne bagenda mu lutalo. Kigongo n'akola emirimu. Era ssebo kankulage oba ozannya n'ekifo ekyo ekya Kigongo. Olaba mu Uganda tulina kye tuyita order of precedence. Kati mu order of precedence eya Uganda sibanga eyinza okuba teri mu kano akatabo. Yiino National Order of Precedence. Ebitiibwa by'abantu nga bwe biddiringana okuva ku nnamba emu. Somaawo Kigongo tali wala nnyo. Nnamba emu Yoweri Kaguta Museveni. Namba 2 ya mumyuka Vice President. Namba 3 abeera Speaker wa Parliament. Yes. Namba 4 abeera Chief Justice. Namba 5 abeera Deputy Speaker. Namba 6 n'abeera His or Her Lordship Deputy Chief Justice. Namba 7 n'abeera Vice Chairperson National Resistance Movement. Abeera mumaanyi abeera namba 7. Asinga ne Prime Minister. Kakati ensobi oli gye yakoze yabadde ng'agamba President nti nga bwe wajjiddemu Kigongo bali ababadde baagala omwesimbako nange bw'oba okola ki? Kitegeeza awo ogamba nti wenkanankana ne Kigongo. Namba 7 mu ggwanga. Namba 7 mu ggwanga. Oba onfuna. Kakati eyo yabadde ensobi okudda mu maaso g'omukulu. Kuba ebigambo ebyo byonna bw'obitaputa obulungi bibanga ebitegeeza nti oba oli awo yabadde asongera ddala mu ono nti buvunaanyizibwa bwo okumuzannyira. Ono mu reaction ye yatulaze nti teyabadde musanyufu.